tekiriyo era nze bwe mba njagala okwogera kati okola analysis yange nina ku listing abantu bagenze kulaba Gudo mwagenze kulaba ki wabawo omuntu amenyere nyimba za Gudo 10 ezimututeye Gudo mwagenze kulaba ki Katonda bwato bwayimusa obwakabaka bwe owulira mukwano kakati gwagamba champion Gudo teyafunye bantu soko obuuza champion Gudo ayina nyimba mmeka era mubadde mugenze kulaba ki mukama wa buyinza obudde bwonna Katonda asitula abo gwe bonyuma n'abakosa Samuel ekyokubiri so ya 28 Katonda ayimusa abo gwe bonyuma n'abakosa okulaga abayita abagezigezi basajja mu abafudde abagezigezi mweremwa musiba wa Jenosale musale mwefula banupu kyokka musiba wa Museveni nesene dawa mwani muzigo samwe kya makulu ya mwenjera bwenjezi njagala abayimbi mwenna musoke buli muyimbi woli kobere President Eddie Kenzo kobere ani kobere Dr. Joseph Kamion #1 wa Africa the all world ya Dr. Joseph Kamion ne Bebe Kune Bobby Wine musoke musalutinge Chimenke why Chimenke akoze ebyalemwa byalema industry Chimenke atereza industry yatwaga tujimukwase mu butongole abanagano jimukwasa futugenda kujimukwasa mu butongole tutya ntandise bwenti tekibangawo ku lukalu lwa Africa wa kunsi yonna upcoming kubanka bele alien skin tuchambala mu upcoming tanaweza mwaka mu music industry yakuwa freedom star number nemenyeka tewali yali ajimenye eliko di mwana wa Dr. Joseph Kamion yali ajikoze aba ale naja najikuba nga ine nyimbo obanya najikuba ne memenya gate onja kukiza boga ne wamenyeka bamenya gate munna kwembala obazinga ekivu bakitegekede ba 3 days or 5 days ekitabangawo ebivulu mubirangira emyezi mubirangira emyaka mubirangira meka naye champion alien skin eja nakikuba munna kwembale nyongero Bajjo katuna David Lutalo enakuzomezi ya abi mumeka abayimbi banji wana abamanyi abegomba okulinnya Lugogo ne bamanyi Lugogo kyazito wa chechichi bamanyi Lugogo chechichi era otandika okwogera ekigambo Lugogo okitandika notadde kirowoozaako bulowooza alien skin yakera nalowooza ku Lugogo si mwezi sebiri sesatu simeka mu wiki sembaye nawanika champion Gudo return of the champion Gudo nafuna abantu nosigala ngo kyayogera bulongo bukola bulungi oli mulamu bulungi ayishu oli mulamu bulungi safika mu mwana peku chayi oli mulamu bulungi takirangidde mwezi takirangidde myezi ebiri wabula kibadde bacha 2 weeks oba 1 week kulanga Lugogo eyo fatulina wana abayimbi etwegomba kadinga kuli 7 nze mwanyimbira bulungi anyimbira nyimba nempulanga ayimba negomba agendeke Lugogo tulina abayimbi ne bamwita ba top tebalinyangako Lugogo ekyokubiri champion ekyokubiri alien skin yakoze record agikoza atya teri muyimbi yali yetegese Lugogo tewali muyimbi yali yetegese ko Lugogo omwe credit era alaza abayimbi kabere ba Kamion kino kisobola omuntu okisobola kikola abayimbi abasinga babeera sponsored babeera ne ba promoters era kata osunga promoter be bayina ku alien skin kwe kulaga abayimbi nti osobola okimekinga era nga kisoboka hali yenye twaza nti kisoboka ne mu weeks 2 omwana agulidde mbo egenda kunta wane wanda yuka kidogo mana ali wagitwala inaabe yaga Brooks Gianno yaito ndeka ntonsumbu wali otulo wali wazi yona li motogo kwati wanda kwati awulira bulungi abantu abasinga mwalemwa